Deputy RCC wa Kawempe ayambalidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amulabula nti tageze nk'okulinnya ku kitebe kye ekisangibwa Makerere Kavule kye babadde bateeseteese nti lunaku lwa nkya bagenda okukiggulawo. Ono agamba nti emikolo tegikkirizibwa kubeerawo lunaku lwa nkya lwa nsonga mu ggwanga mulimu emikolo egyawukana kujja NUP. Omwami ono byakola tabikola ku buyinza bwe, wabula abikola kubanga mutume. Bamutumye alabule His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti tebageze okuteekawo ekintu kyonna ekya ku kitebe kyabwe. Era ebbaluwa eweereddwayo ku poliisi y'e Wandegeya nti singa NUP eneegezaako okwetantala okuggulawo ekitebe ekyo mu butongole bagenda kukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Abaffe NUP okuggulawo ekitebe kyayo musango mu ggwanga Uganda liri ttaka lya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne NUP nga ekibiina ekituwandiise mu mateeka, era balina okuggulawo ekitebe kyabwe olunaku lwa nkya kubanga ekibiina kiba kiteekwa okubaako emirimu gyakyo gye kitambuza. Tewali kibiina kisobola kugenda mu maaso nga tekirina kitebe we kituula. NUP esazeewo okwetongola nti tufunye ekitebe kyaffe. Olunaku lw'enkya bagenda okukiggulawo kitandika okukola emirimu gyakyo nga bwe giteekeddwa okutambuzibwa mu ggwanga kubanga buli kibiina nkugambye nti kirina okuba n'ekitebe. Lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agaaniddwa okuggulawo ekitebe ky'olunaku lw'enkya? Mwami Museveni agenze okulaba nti Kyagulanyi Ssentamu amulabisa nnyo. NUP kibiina ekyakatandika kati myaka bwe giba emingi giri 3. Kyewuunyisa nti baguze ettaka bataddewo ekitebe ky'ekibiina ekyetongodde. Mwami Museveni n'ekibiina kye ekya NRM bali mu kifo ekipangisibwa oluvannyuma lw'okumala emyaka 38 nga be bali mu buyinza obukulembera eggwanga Uganda. Beebuuza mu kuswala okungi nti ekibiina eky'emyaka 3 bafuna batya ssente ne bagula n'ettaka bataddewo ekibiina bagenda kiggulawo mu butongole. Kyokka ffe abamaze mu buyinza emyaka 38 tetulina wadde ekitebe kyaffe nga ne we tuli tupangisawo bupangisa. Temulaba nti ekyo kiba kitulabisa? Kubanga Mwami Museveni ekitebe kya NRM ekiri wali ekyaddondo bapangisawo bupangisa, era nga ne nannyini kifo ekyo yavaayo olumu ne yeemulugunya nti ababanja ensimbi mpitirivu obungi kuba tebaagala musasula ssente ze kyokka ng'ekifo kye bakikozesa. Kati alabira ddala nti Kyagulanyi Ssentamu bw'anaggulawo ekifo kye enkya agenda kuba alabisizza nnyo Mwami Museveni. Agamba nti katukole enteekateeka zonna ezimulemesa naye abeere ng'abalibwa naffe abatalina kitebe we tutudde, kubanga ekitebe ky'e Kamwokya kiri ku ttaka lya bwannannyini erya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu. Wabula baasalawo nti twetongole ng'ekitebe, twetongole ng'ekibiina, tubeere n'ekitebe nga tumanyi nti kya kibiina, nti Kyagulanyi Ssentamu ne baba afudde ku buyinza nga si yaliidinga NUP. Omuntu yenna aba akutte obuyinza asigala amanyi nti kino ekitebe ssente ezakigula zava mu nsawo ya kibiina so si mu nsawo ya muntu nti ttaka lya muntu ssekinnoomu. Ekyo kye kisinga okuluma Mwami Museveni. Agamba nti wakiri musigale e Kamwokya nga mumanyi nti muli ku ttaka lya muntu buntu, nammwe olwo mubeera ng'abapangisa kuba muli ku ttaka lya Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu, naye temujja kukkirizibwa kuggulawo kitebe kyammwe ekifo kye mwagula nti kya kibiina kubanga mugenda kuba mutulabisa ffe abatalina kibiina, ffe abatalina ttaka watudde ekibiina kyaffe oluvannyuma lw'emyaka 38 ge tumaze mu buyinza. Olunaku olw'eggulo Deputy RCC w'e Kawempe gwe bayita Ndidde Yasini yayisizza ekiwandiiko kyemmanyi nti ye yabadde mukongozi naye nga Museveni ye lubaale nti aba National Unity Platform tebakkirizibwa kuggulawo kitebe kyabwe Makerere Kavule. Simanyi lwaki abasiraamu b'ennaku zino mubbirira omwenge, ate abasiraamu b'ennaku zino mutandise n'okubbirira embizzi, kubanga Yasini toyinza kungamba nti tabbirira mwenge era talya na mbizzi okujja anduumire kye nnina okukolera ku ttaka lyange, okujja anduumire naddi lwe nnina okuggulawo ennyumba yange. Nsobola okukitegeera Museveni ti omwana Kyagulanyi ne National Unity Platform ekulabisizza n'ekibiina kye ekye-NRA ekyabayeekera ekimaze mu buyinza emyaka 38 nga tekisavaivingira ku musaala gwokka, kubanga omusaala kibadde kifuna mutono nnyo bw'ogeraageranya ku njawulo gye kibadde kikubanga mu kampuni gye bayita Uganda. Naye nga tekirina maka, kikyapangisa, tekirina makanda, tekirina kya bugagga, naye ng'ebyobugagga ebisinga
biri mu mikono gy'aba individuals. Kakati essaawa eno omuvubuka akwambudde alaze nti bannange bano babbi nnyo. Omuntu atasobola na kuzimba kitebe kye ng'ate tazimba na ggwanga, mbuulira alikulaakulanya ate eggwanga. Twaligambye nti NRM tefaayo ku bya kuzimba kitebe as long as eri mu kukulaakulanya nsi yattu Uganda. Ffenna twaligejjeereza nga bwe twejjeereza Idi Amin nti Idi Amin teyeekulaakulanya, ne kasita yakulaakulanyanga Uganda. Ne NRM teyeekulaakulanya, n'eggwanga tebalikulaakulanya, wabula bakulaakulanya famire emu n'ab'olubatu abatene ennyo. Kati baafunyeemu ku bujja nti Kyagulanyi ali mu kubalabisa. Teweerabira nkugambye nti nannyini kampani waliwo lwatuuka ekiseera n'asalawo okukola ekisala abakozi ng'alaba kampani eri mu kugwa. Kakati olunaku olwaleero Uganda eringa kampani nga bannayuganda be bannannyini kampani, kyokka nga balaba gwe baakwasa obwa ssenkulu bwa kampani ya leadinze ekigo kya kampani ekinene, bamugamba nti tukusazeeko. Kati ali mu kupapala ayimba akayimba sirinaawo nzizeebukunja naye nga talina kaddayo nako. Aswadde ali mu buswavu nnyo. Anaalaba okutandika obupya ng'ate amaanyi takyagalina agadduka emisinde gy'akafugutuko. Mu kaseera mwe yayina okukolera ekyo kye yalina okukola teyakikola. Sente yazikozesa biri byenjogeddeko emabega nga ntandika kubigenda. Kati y'ensonga lwaki waliwo engeri y'obujja enge n'effubitizi. Mukazi mujja atazaala, buli lwalaba mukyala mugole ng'azadde eddenzi, akola buli ekisoboka okulisaanya okubanga ligenda kusikira bazeewe ate lyaviiremu awo nga ye Kaddulubaale. Kati Yoweri Kaguta Museveni mulabanga Kaddulubaale eyajjamu embuto ng'akyali mu myaka gye egy'ekiwala, n'ayonoona amagi ne sisitimu y'okuzaala ne bamugjamu nnabaana. Omwami n'agenda ne yeefunirayo kamukyala muto, kamukyala mupya, kapeti kamuganzirwazza. Mwana wattu ne kafuna olubuto ng'ate lwa mwana mulenzi ne kakubawo eddenzi. Kati mukyala mujja asala emiwaatwa gyonna okulaba ng'asaanyaawo n'omwana omuto. Singa mukyala mujja ono Kaddulubaale yali tazaala buzaazi kyali baddoke twaligambye si ye Katonda, naye olw'okuba yeegadanga nnyo mu myaka gye egy'ekiwala, yali yeegomba nnyo mu myaka gye egy'ekiwala, yakozesebwa abasajja bangi nnyo, n'ajjamu embuto nnyingi nnyo, ekyayonoona amagi ne batuuka n'okumuggyamu nnabaana. Kati ye Yoweri Kaguta Museveni obudde mwe yalina okukoleramu ebintu teyabukozesa. Kati alaba ababikoledde mu kaseera akatono ng'ayagala nabo kubafaananya nga ye. Kale ayagala nabo bafaanane nga ye. Bayibuli egamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emize gyo. Ensonga lwaki twagaana okuyita n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni, kubanga twali tetwagala kufaanana nga ye, twali tetwagala kubeera nga ye, era twali tetwagala kubeera beeyagaliza nga ba individuals naye nga tetuli beekulaakulanyi, kubanga Museveni byonna byafunye oba byalina byabbye gye tuyita formality eri gye natandise naye eby'obutaliimu ebitagenda kumuyamba mu kaseera akasembayo, kubanga Yoweri Kaguta Museveni buli kyobbye n'okizimba mu ggwanga togenda situka nakyo, togenda kugenda nakyo. That's why ngumya bannayuganda mwenna mubeere bagumu nnyo, mubeere bavumu nnyo. Bw'ogamba nti Museveni yatunda entebe airport yagitunza Abachina, Abachina baagitwala China. Bw'aba yatunda ennyanja Abachina baagisitula ne bagitwala China. Bw'aba yatunda ebizimbe bya gavumenti Uganda Railway, Uganda Airline n'ebintu ebirala bagenda kubisitula babitwala eri, bijja kusigalawo wano. Kitegeeza byonna byakoze ng'alowooza nti yeekulaakulanya, eyo gye tuyita formality. Yoweri Kaguta Museveni amateeka g'oli mu kutuwa ku ddi lwe tulina okuggulawo ekitebe kyaffe twakutegeezaako nga tukizimba. Mpozi wasonako ssente mmeka ku ttaka, wasonzeeko ssente mmeka mu kukizimba?
kakati ombuulira otya nti tekisobola kuggulwawo ewatali kusiima kwo. Neiba agambye nti abalongo abo tebaalulwa nga sinnajja. Neiba agambye atya abalongo abo tebaalulwa nga sinnajja, kyokka nga okubaalula mu buwangwa twasooka baalula mu kizungu, era ne tugenda ku DNA ne bakizuula nti nze ayagala okubaalula yenze taata waabwe omutuufu, ayagala okubaalula mu Kiganda yenze taata waabwe omutuufu kubanga nasooka kubaalula mu kizungu. Yoweri Kaguta Museveni ekitebe kyaffe kikwatira kugwa. Naawe zimba ekikyo, nakugamba ng'oyagala ofaanana omuntu weeyisa engeri gye yeeyisa. Yoweri Kaguta Museveni bw'oba owulira oyagala okufaanana Bobi Wine, tandika okweyisaako nga ye. Ate kizibu nnyo kubanga omwana yakulima okuzaala ng'okyali mu myaka mivubuka. Kizibu okumuzaala ng'okaddiye. Ffe nga bannayuganda watusina dda, twakwagala nnyo, twakuwa omukwano naye watuwa bukyayi. Omukwano gwe twakuwa n'otuddiza obukyayi, obukyayi bwe watuddiza bwatusuula emmeeme. Tetukyayinza kuzza mu mitima gyaffe. N'olwekyo omukwano, ekitebe buli muli ssente zo toyanjalizamu magalo. Si ttaka lyo, si lya Muzeeyi Amos Kaguta awummule emirembe. Singa twakizimba ku ttaka lya Muzeeyi Amos Kaguta akyali baddokke waali tuganye. Naye ekitebe tukizimbye mu Uganda, ekibiina nga kya Uganda. Ojjawo olukusa olutuwa amateeka bwe temugenda kugulawo. Chairman ow'ekyalo singa akeera nze ndi mutuuze nengula ekibanja kyange nenzimba akayumba kange mu buyinike mu bubi, nentuuka okwagala okukayingira olw'okuba chairman ye talina maka naga temujja kuyingira ku olwo olunaku. Tubuuza nga gwani atugaana okuyingira? Nga gwe yatusondera, nga gwe yanzimbira, nga gwani atugaana okuyingira? Okuggulawo ekitebe tekulinga kwabya lumbe nti olina kusooka kulutambuza paka Mmengo, Mmengo yalina okuwa olukusa okwabya olumbe. Okuggulawo ekitebe okiggulawo ku pensiyo w'owulirira nti kati kiwedde n'olangirira ti olunaku bwe luti ngenda kukiggulawo. Museveni oyagala kwefuula mukulu w'Emmengo atugaana mbu okwabyanga ennyimbe? Oba ekitebe kino kiyise kyakwabya, omukolo guno oguyise kwabya lumbe, titulina kusooka kusaba lukusa. Sirabangako ayingira nnyumba ye, simulabangako n'asooka okusaba olukusa owa chairman. Gwe tewalina office okuva lwe wajja ng'otandika okuyekera Dr. Apollo Milton Obote kubanga tewali mu mateeka. Olw'okuba tuli mu mateeka ne bitukola tukimanyi nti bituweebwa mateeka mu ddembe lyaffe mu ssemateeka, era tuyise mu mateeka ne tumenye mateeka. That's why tufunye address. Museveni gwe wali ojja walina address, olaba wooli nakati toyina address. Omanyi NRM eno saagala giyita NRM, njagala kusigala nga ngiyita NRA kubanga kye yali ng'ekyali mu nsiko wallahi ya Mungu kyekyali n'olunaku olwaleero. Kye yakolanga ng'ekyali mu nsiko kye kyakola n'olunaku luno olwaleero. Kati mbuulira Museveni, Kampala kitaawe yamuyinako ekyapa, nnyoko yamuyinako ekyapa awatudde ekitebe ekyo. Kuba osanga Ssenga Erias Lukwago yagambye nti nganze omuloodi w'ekibuga waffe gwe twalonda ng'omutwaze w'ekibuga temugenda kuggulawo kitebe ekyo. Oba osanga twaliwulidde. Naye Loodi Mmeya tatuyinaako buzibu. Nnyini kibuga Musenze omugwira Sserwadde Okoota eyajjira mu kasaati akannayironi nga kakunjubusa ebitogi, nga mukyala we ayambadde akateeteeyi k'amadalaka, nga mutabani we ayambadde buno obusuuti obwabangako wano ekisawo ekiringa ekitebe ky'eggaali, nga buwala bwe bwambadde bubusuti. Sebo yayagala otutegeerera, yayagala n'otugamba nti leero okkirizibwa leero tokkirizibwa. Museveni kati alina n'obuyinza ndowooza engeri gyawala n'ennyonyi abasiraamu bano obugamba nti ejjuma ngikyusizza, abasiraamu temuddamu okusaala ejjuma ku Lwokutaano. Ejjuma ngikyusizza, ejjuma mugenda tutandika gisaalanga lunaku bwe luti oba bwe luti oba bwe luti. Yoweri Kaguta Museveni tayimbi bw'eba etuuse ne bw'okwata ku bisubi, ne bw'okwata ku bisubi nkugambye eryato nga libbira
buli kyeweekwata kolooza kigenda kukuyamba nekitengejja naye abatagenda kukuyamba abatagenda kukuyamba. So Yoweri Kaguta Museveni twali tukuwadde omukisa weekwatekwate weekuŋŋaanye olabe ng'ofulumira tugenda kukujjako nabo kusesebugulire mu Uganda atafunye mukisa ogufuluma. Kitegeera ensonyi tozifuula busungu ffe twakugamba sente oziryenga ozikolengamu ebyobutalimu olebera kuzimba kitebe kya kibiina kyo kibiina ekiri mu buyinza. UPC na Uganda House FDC na Najja Nankumbi wadde mwawambyewo DP mpoze inawa wali Ntuma Road NUP erina ekitebe ekamoja kati ate egaziye bugazi etaddewo n'ekitebe ekavule gwe mwaka gwa 2013 wabba nakasanga oba kasomerera byakubba oba Museveni yasomerera byakubba nga ye profession ye omwana ayina amagalo omuntu asobola n'okwebba. Gwabadde okimanyi nti Museveni yabbako ekindazi kyewaka Janati kyali amutegekedde okunywera ku kyayi ava okuyigga ajja awaka n'enjala ye asanga ekindazi mu kabada akigubika akirya mangu yesimula ati Kataha najja kyala Kataha namwaba Natasha bwe yajja kyava atabula kyayi aliko kumugamba naye ekindazi kyo tata mbozi nabadde nkitadde wano naye ate sikirabulwa emmesezi ezikibbye bannange yogera kunywa kyayi mukalu. Wallahi nga Museveni yebbye erindazi nga Museveni yebbye erindazi naye nga ate taswagga mukazi we nti nze nkibbye era n'asaalirwa nnyo kubanga akiriridde ku puresha so nga abadde asokkiri empolampola nakkuta obulungi nga wanywerako ekikopo ky'amata kubanga baalinawo kukuteewaka. Mutima n'asigaza obwennyamivu nti yarabbi nebbye. Era Museveni oyo lunaku lumu ye kennyini ng'omuntu azini himself ajja kwebba